BOCAT TV Nera. Tukwaniza nnyo mpozi ate ku BOCAT TV wale kwera ngo tulaba wale kwera ngo subscribinga likinga o sharinge tuli kayunga ku mukolo gwa Muwala wa Bagala Etobye olunaku olwaleero wetugwidde ku mwana Muwala wota Merron awali ratika we tukalekanga yako ngira kali awali ratika wakola ki we watirika genda gezesa ku wota Merron we bange wali watika wajjo tirika tekao olabe babuzeko banenge ngabala bya BOCAT TV menna mbala msiza nnyo mwenna mwe bali kutwagala mwe bali kubeerawo mwe bali kwagala BOCAT ne weefiriza ne weesubyaka akatono k'obotaddeko oba ekinene kyolina nogamba kanchekingeko ku BOCAT banaye okola kyamaanyi nnyo we bali nnyo we bali ddala mwe bali kwagala simba awali watika soko bakangemu banenge bawe duliwa Rafaino zonna nyimba zo bazimanyi zola wandi ezisinga etukonako kitundu bale ababadde bebuzo yani atuse the watermelon wa moratiko lutirika nina wekindese nga nsayirira netajiri sijambadda kadde kajja kundeka katimba saba mukayira mutuze obunyuma yogemba sonse kemboza bakyala mumpenegalo nina wakyembuza basajja baliwo lwaki muzunganye mboba amanyi gababu awo tugere kalala awo wemba koma oba tukube musajja tukubeni alwa omusajja agwana nakuba tugende omusajja agwana nakuba songa y'abalongo ye munku by'abakyala bannange lwaki abayitako nze ebyo binyiiza nga buli lwabalera bamufiiringa mutima mbeera landani yeeyo nakimbuuza eyo jalumbisa obulere bwebungi bwalina nze bwebubuya tugere kala wala kana kala kugamba namuzudda ndaziza olunyege kananyini bible naye Mr. Sula waliwo kino kintu kyenjagala otangazamu abantu waliwo waliwe kagamba nti ab'enkofiira n'ab'enkovu kakati otuuka n'ogamba ab'enkovu n'ab'enkofiira kati waliwo awo okubuzaabuzibwa abamu osanga beekuba ebikonde ab'enkovu kati osanga ab'enkovu ate bagamba mbufe ab'enkofiira n'otugoba ate ab'enkofiira bagamba ate ab'enkovu be baliwa zagobawe olunyege nemuzudda ndaziza ebbanga azina n'olunyege mama n'amaki gakyusaako oluusi azina n'olunyege bwakoona ate bwakyusa naye watermelon waliwo kana walalalalala atuusa omunyenyi w'eggwanga obwange bukedde munandaba ono azina bwayimba nange omuwagiza nnyongera mu bible olw'enduulu n'ekwajja netuyonzesa zabibatumama ezintambuza selebu ono azina n'olunyege mama abazinyi b'olunyege lugenda zinywa banyolo kati olaba waliwo okusanga ng'omuntu nga si munyolo naye nga yasoma amazina gonna omutwala embalala bekitagululu n'akiggusa bw'omutwala ebusoga nasooka kuba olusoga n'aluteeka eri okitegeera ng'omuntu ali flexible naye n'osanga omuntu ng'alinga yavuga longoluutu bagiyita batya lugudu lwagali ya mukka lwavuga lwokka teri kukyuka erigamba nti obaki abantu bwe batyo baba bamenyera ddala nosanga omuntu ate ne tuddako wali ku musajja agwana nakuba sinze siri mulwanyi naye waliwo owulira nga waliwo wawulira omuntu ng'owulira obusungu owulira omutuge n'ogamba kiki ekimupa kulaala ddawa woba onose nenva entamu yiyo weeri ekikupakula omuseemu ekifi kyekyaki ddala mukakkamu olwedde essupu omulaba ndagera ogamba omukolo gugenze gutya omukolo mulungi Mr. Sula kalwedi nkalaba ng'onyumye ekimanyi naawe engule nawe buli baddi tulijambala Wero nayagala kunkubisa ngule. Engule muri badi buno jama. Nawe buli badi obwedda mpiteeyo obukofiira bwa ready buli kyambalo kati kyobomanya wano oli mu Kayunga wano Kayunga ye district ekyasinze okubeera ng'eri mu bulumi obw'amaanyi nnyo naye mu bulumi bwabwe ne bagamba kati
mu buli ngeri yonna tulina okulaga nti yaddenga obufuzi obuliwo Mr. Sula lwaki sikomaawo nakweddaali atya tomulabye akubuzeewo Omukolo waali ku mukolo ye pozi baga asasule senemeka Bana bano. Zere asasula zaki. Mr. Tondeka. Oyagala ku. Yabba kalulu. Oyagala ku kola ki. Tabanga nakudi yabba kalulu keedale. Wale sende bali bamusasula zaki. Singa yakabba. Singa era yaliko kubanga yo omubbi yawangula. Anti bamugamba aliwe. Anyway, watermelon. Kayunga kitimba agamba atya. Kitimba mulungi lwakaka kana katuokyamuko. Kasana kali wonna. Kasana katuokyamuko. Gyobera. Ekitimbwa gyendi gayaza gyendi ezo manyi naye Mr. Sula ndi munna business. Ebyo biri mobile. Ganya ebyange bibera mobile. Ekitimbwa ewamu amenyi wafumbirwa. Owasazo owegombolola abaami ba milungi. Owawaka. Owewa. Ebyo lwaki tondeka Mr. Sula kandi kumpewo embuuza ate. Iregala. Akatale nkatta ndeka. Sirina mwami yagala ncho mukikubewo sina. Ya, tubade tulinde ekyo. Sirina banna. Bantu bagerere bagamba nti omuntu watermelon nana tufuna ku watika. Awali lwatikawe watirika watermelon siri mufumbo. Nyongereke ekirala. Kireke. Kireke mpozi nagaba namba ya simu. Namba ya simu. Tujireke. Banange neyansanyo neyanzigabala biva BOCAT. Mirimu gigenda gitya? Emirimu nnaku zino tugenda mu kasizoni akageri k'entunde engoye z'abaana. Tutandise okalengera kasizoni ate kati ene kayunga. Twabaza kasooli gyali. Sizoni y'abaana yetya. Sizoni y'abaana nti kati olaba kati nga we tuli wano. Osobola olabawo nti abaana we bali. Fe abakola engoye z'abaana tuba tuyingira abaana kasita bawummula. Omanya. Mutunda nnyo mwolide. Omanya nti omwana eri kusomera ayambala kasho agenda okudda eno ng'engoye zamufikka nga maama gyagulayo ettaano. Nti agenda ogira eri nga engoye zaagira dda. Zaagira dda nga gyasikayo wano zasiseeyo. Ate ffe abatunda enkadde lwakuba banaye gavumenti. Enkadde zo zezasinza oteekako emisolo kyokka ate anti bagoba enkadde. Lwaki temwagala kugondera amateeka ga gavumenti? Bagoba ki? Enkadde zo tulina wano kampuni meka ezikola engoye empya. Mamate. Nange noonya wemba wolereza naye. Noonya wemba wolereza naye. Tolina gaasi mu nnyumba. Nti banaye sigiri mugifulumye ngenda kufuna gaasi nga ne gaasi tonnamufuna nga sigiri ogisuula eri n'ensawo y'amanda. Lwaki teweesimbawo? Linda muko katini. Wange njogera gyoyogera olabagira ddala nga oyagala gera kwesimbawo. Mr. Sula. Okyali. Anyway, tubadde kyayagera ku bya mirimu nga mugenda mu season. Tugenda mu season. Kayunga naye balima kasooli. Ne Bugerere kasooli gyali. Gyali balimi ba kasooli kye kibala ekikyasi. Ali ku sene meka kati. Sawa zinabadde mu kabeeyi. Nga meka. Renda 7. Kiro. Watambulira awo renda 7. Wajja nakusanga eyo mu kyalo. Ngakuwa ku 7. Womwetikka n'omwetera mu transport ng'akuwa olwenda. Ng'oggyeko okutunda engoye okola ki ekirala? Nga nziggyeko okutunda engoye. Ettaka. Oli buloga ttaka? Mr. Sula. Ettaka. Mu bitundu ebitonotono okugayaza manyangwa nakwera ebyo bwe bityo. Omubuzaako ono ngamba kiri kitya? Liri ku mmeka? Mutandikira ku mmeka? Gayaza waali nnyamu. Tutandikira miliyoni kale ekitono ennyo. Tutandikire ku miliyoni 10. Atano ku 10. Mr. Sula. Eyo bagyogerako ku ezo sente. Allah. Era nze mbadde ngenda kugenda wala eri Merron. Ani. Atano ku 10 wane gayaza wano. Era eyezo. Oli mu miliyoni nga aga. Asatu. Kwata. Kisinzira mu kifo kibu kyekola ki. Newe manzimba kiro. Izo banzimba kiro anga yikikibeera oke. So olimaze mu banga kyettaka. Ettaka? Sinalimala mu banga ddene nnyo naye nga benkwasaganya nabo nina kansala
Freeman bamita waswa layaza wano mulamu bwe kwasaganya naye ku nsonga. Kanzoke nkubuuze ettaka eryo lirimu obuzibu litumanye okuleeta John olofunyeko ku John yenna nedda muttaka kubanga nze Mr. Sula njagala nnyo okutambulira wa ebisere ebisinga njagala nnyo olinza okuba gw'okyagala naye nga ye ate atunda muntu wa buvuyo kati tusooka nnyo kumanya kubanga ebintu kansala Mze Rashida oba watermelon ate nga ndi munnamawulire by the way mbadde sinagamba ndi munnamawulire wa bulamu wa Kabaka bwa Buganda. Sasa ya Kabaka yasiima ekyo kirungi era ndi munnamawulire wa bulamu kati ekyo ekitiibwa kye nnina mbasagala nnyo bintu bya mivuyo. Kaakati olaba ddi era n'otegeera ddi nti ettaka lino lyendiri nga lirimu alaali okusinziira ku mitendera kw'entambulira nti bwemba ngenda okumanya ettaka nti gundi kubanga ffe abamu babulooka kaneegambe bwentyo nti fe babulooka omuntu ajja nakugamba nti gundi nina ettaka lyange ndikola ki nditunda kati ffe akageri kati kubanga wano mugayaza mazeemu emyaka kati 12 at least nsobola okumanya abatuuze abatonotono kasijja gamba bonna kuba abantu bangi naye abatonotono nemba nga nsobola okumanya nti gundi kiriwe ekiti embeera ze ziriwe ziti oyo mutabani wa gundi oyo mutabani wa gundi ali wati naye wanigayaza tubadde tetunnakifunawo tubadde tetunnafunawo kale sizoni yakuyisa etya ya Neyimbira Byange sizoni ya Neyimbira Byange sizoni ya Neyimbira Byange okusinziira tempisiza si bubi tempisiza bubi ekyo nkyebaliza Katonda era neneebaza abawagizi bange bonna bannange nti neeyanzisa nnyo mwebale kunjagala kubanga mwandaga essanyu mwanjagala natuuka ekiseera nempulira nga mpunzeemu nga ki essanyu nga linzita nga limpitiriddeko omanye essanyu lituuka ekiseera ne likuyitirirako n'obanga tokyategeera ng'otunula butunuzi nange kyantuukako nali nkola ki nange nali sikisuubira naye natuuka ekiseera n'ekikola ki n'ekifuna natuuka ekiseera n'ekifuna abantu bampagira abantu bandaga essanyu mpazi n'ekirala omwaka guno ndowooza ekyo ekintu nkifuje nakwekkirizaamu nekkiririzaamu nnyo nfunye obuvumu ate nga ekyo ekintu kubanga emyaka egiwedde mbadde sisobola kuvaayo neyogerako nti nze gundi nze kabalagala nankera ku makya nenfubutuka mu nnyumba yange neŋŋamba nti kati leero ngenda kusimba naye guno omwaka gunyambye nnyo nti okwekkiririzaamu nga ne bwemba nje ndi teri netiwaka olaba ne Ssaabasajja Kabaka asiima webale nnyo olaba ne Ssaabasajja Kabaka asiima lwaki lwa Neyimbira Byange ate mmanye ebirungi bingi bikyakola ki bikyajja kuba ebintu bingi obeeraawo n'owulira nga bakubira akasina agamba watermelon era tubadde twagala obeere okokko wano watermelon kale bwentyo okwo banaye neeyanza nnyo neeyanze gina Neyimbira Byange alina wantadde mwebale kwagala Bagala Etobye Bagala Etobye oyo Bagala Etobye era nawe okiraba Bagala Etobye awali olwatika we watiirika temusobola kwawukana oyo tubeera kale basiibule banange abalabi ba BOCAT mwenna abanaye siyinza kukoma beebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala era nensigala nga mbasaba nti bannange musigale era nga subscribing mukole ekyo Mr. Sula kyagambye kati n'okulayikinga n'okusharinga links tubeere nga tukola ki tubeere nga mwongero naye n'abaagala ettaka bawe ennamba y'essimu ennamba yange y'essimu eri 0709 16 65 42 taka lyokka unless woba oyagala ettaka ate ery'okulimako ebijanjaalo ate kirala mubeere bulungi bweraba BOCAT TV Neera.